kyogambye mu Mukama ndi musajja muweereza wa Mukama naye osooka okwogera ndi musajja mulokole era njagala kyogera nga sitiddeemu kati nze mpeereza Mukama namba 1 ndyoka mpeereza Pulezidenti Museveni kubanga ne Pulezidenti Museveni aweereza Mukama buli kyengenda okukola kinsooka kulowooza ku Mukama. Abantu tebakimanyi muzino esente z'enguzi z'olya mu ofiisi zaffe zino ng'oli RDC ebyo bikolimo bye weetisse emirembe ena n'abaana bo bonna yakatono Mukama kaakuwadde nate sikugaggawalira ku bintu by'abanno ne bekikyoki nalina Kyankwanzi nenvaayo nenzije Nakawa Ekyankwanzi navayo bakaaba nenzije Nakawa enaka emutungo nensanga abantu omuntu omu bamuguliza puloti abantu 6 babaguliza puloti tebalina we baddukira ofiisi ebaddukiramu abantu kakintu kidogo abaffe abapoliisi ebaddukiramu kasente ng'omwavu tolina omu gwe bawuliriza era nadda mu ntalo Katonda bannange era Dawudi naye entalo yalwana nyingi natuukira mu ntalo nakava eri mu ntalo Katonda naye gwe musajja gwe akabaobaga nikutuukira mu ntalo si ntalo ebintu by'abantu babitwala kitinze enkola eki nekiddayo ku kiri mpeereza Mukama nentegeera munnange Mukama waaba akututte aba akututte okole ekyo wabaawo kyogenda okukola kiggwa so Nakawa nawo navaayo ng'abantu bange era Afande Nakalema twakola omulimu munene nnyo naye netulaba ng'abantu b'e Nakawa bafuna obwenkanya emutungo nebadda ku poloti zabwe zebaali bababbako awo Transfer nejja era Nakawa nawo namalayo myezi ndowooza nga 7 nebandeera kyekimu byensanga ofiisi eyange naye ng'akamala okifuna abantu oba ng'obadde ovuddeyo nga bambi wawuliriza Pulezidenti waba akuwadde appointment si kwegulumiza akuwadde appointment osobole omukiikirira owulirize ebizibu by'abantu be listen to them. Abantu abamu bajjaawo nga mutuufu batambudde omuntu ne bamutambuza emyaka ena ku kituufu amazima ogalaba n'ovaawo RDC omulala nayereetinga the same problem n'ovaawo RDC omulala n'akola ki naye amazima ogamanyi so nenasanga awo kyensanze ono kyenasanga ne Nakawa LC1 basusse okuba ettaka ly'abantu Mukama wange ba LC1 bebeetaawa mu bivule gino olwo sitampu yaabwe they have abused their stamp nze neŋŋamba gwe LC1 oba oli mukulembeze tandika naawe the problem era ba LC1 bangi wano nze badde etandise okubateeka mulayini bangi by the way bangi abantu bali eyo amataka gaabwe nga basobodde okukola ki naye nga obuzibu bwonna buva ku LC1 obuva ku LC1 yakolera ne Land Rover bw'oguza otya puloti emu abantu 10 gwe nojja n'abantu abalina ebiso ne babisiigako omusaayi gw'enkoko bakanyama ne mudda ku kibanja ky'omuntu ne mukitwala ng'ensi yonna eraba ne badduka mu byama ne badduka ku poliisi ezimu batafuga bwenkanya abamu ku bapoliisi bano nga tenabo bayimiriddewo ebibanja ne bitwalibwa eby'abantu ate obukodyo bwabwe bumala okutwala ebibanja ne batandika okuzimbako obuntu bakuziyize gwe n'empangi bakuziyize ne bateekawo zimbazimbawo obuntuntu si nnyumba ziri complete bateekawo ab'eŋŋanda zaabwe ngo be baagula kati gwe ne betusala omusango eno ekibanja kyo kiikyo kitubanga bakwonda ebyoya byaki njagala kusiima ofiisi ya mukyala Njuba
n'abakolamu nagenda okulaba nga bino sirina buyinza kumenya bizimbe by'abantu era sirina kizimbe ky'omutima naye nalaba katono omuzaire bwe nalaga amaziba